Yafukiza munyankole accusing boss kwanzi waliyo neyo gundi naye wano tebagenda mukkiriza kwewuza kalina high court yeah accusing seeing my man. Sabuze maso kumula muzika kwa kusomera. Sabuze maso kumula muzika kwa kusomera. Era nasaba omulamuzi w'ekitiibwa nti abawe akaseera katono kibe nga kimusobozesa okuteekateeka empapula ezikusindika mu kkooti enkulu. Era nasaba omulamuzi w'ekitiibwa nti abawe akaseera katono kibe nga kimusobozesa okuteekateeka empapula ezikusindika mu kkooti enkulu. Omulamuzi w'ekitiibwa akusindise kwa rimanda the 27th of June 2024 paka ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka guno lwalagidde lwe bajja okukomyawo. Take medication all the time. Ngenda mu maaso ng'okujja ndebe nti Pawulo And you keep following up your case. olw'enkugoberera omusango. Yafukiza munyankole accusing boss kwanzi waliyo neyo gundi
naye wano tebagenda mukkiriza kwewuza kalina High Court. Yeah. accusing abo ne bwe giba ebiri baba bakusibye naye akola loosi byonna teyafunamu naye nga bagenda musiba. That's a fact. okulusibwa bo bagenda musiba naye nga katono nze kyeŋŋamba katono Amezi gye nga emyaka gye ng'ebiri esatu ate kiyinza okusuka nga bamuwadde egi. awo omulamuzi aba anyiize nnyo era n'asaba omulamuzi w'ekitiibwa nti abawe akaseera katono kibe nga kimusobozesa okuteekateeka empapula ezikusindika mu kkooti enkulu Kiza Ashraf. era n'asaba omulamuzi w'ekitiibwa nti abawe akaseera katono kibe nga kimusobozesa okuteekateeka empapula ezikusindika mu kkooti enkulu era n'asaba omulamuzi w'ekitiibwa nti abawe akaseera katono kibe nga kimusobozesa okuteekateeka empapula ezikusindika mu kkooti enkulu Sabuze mu maaso g'omulamuzi gagwa kusomera era n'asaba omulamuzi w'ekitiibwa nti abawe akaseera katono kibe nga kimusobozesa okuteekateeka empapula ezikusindika mu kkooti enkulu Uganda vs. Semakula Kenneth.